eggwanga ly'abalango kakati omulango n'omukyoli tebakolagana okutuusa ku kakati ate awo tebakomaawo era olwokuba tebalina kwegamba kwagala tebasobola kwegasa balwanagana ne muva abadaama era tebakomaawo abadaama olwokubanga tebalina bumu tebalina bikamba baganda ne muvaamu abajaluwo ab'e Kenya abo bonna betuyita abaluwo abampuliriza ebyo ebyafa bya Uganda ebibiina bwe bigenda mu maaso bali olwokubanga balina obukyayi obwette kwe kutandika okukijjanya Buganda nga baagala okulaba bituusa enfuga ey'Abangereza nga bayita ebibiina ebyobufuzi Abaganda naffe ne bagezaako okulaba nti nedda tulwanirira obwakabaka bwa Buganda abaddipi batandikibwawo n'abaddipi nga nabo balina ekyabwe kibaluma kubanga okusinziira ku byafaayo ebya Buganda nga baali Abangereza bawadde bagenda kanziremu bagenda Abakatuliki ne balwanagana n'Abaprotestanti Abakatuliki ne bava ebibaga ne bagenda ne bookya Namirembe eyasookawo eyali ey'essubi ne bagyokya omuliro ne bagimako omuliro nesirika egwa ku ttaka kakati okuba otyo Abangereza ne bawa bakabaka bwa Buganda nti kati temukkirizanga kufuna katikkiro mu Buganda Omukatuliki era bakoma ku ndowooza bakoma ku erinnya katikkiro yali Mukatuliki yekka eyakomako okubeera katikkiro wa Buganda abaddako bonna ne babeera nga Baprotestanti ebyobufuzi bigenze mu maaso byonna mubirabye olulidde abamu abakyali abavubuka oba abakulu byonna nga ebyobufuzi bijjidde ku ddiini ali ku tteeka olukiiko luno wagambye oba mulongo bwagambye abakatu bwebaleka Democratic Party nga bamujja wano mu Amerika mu kibiina kya Obama beeni okutandika Democratic Party ekibiina kya Democratic Party wano tukimanyi nnyo nga bwe kiri ekyakatoliki wano mu Amerika kakati okutandika Democratic Party mu Uganda beeni batandika ne batandika okukola ebibiina naye mu byonna kankugire nti tetulina etufunyeemu nga Buganda kubanga ebibiina ebyobufuzi nakobe nga byali mu Buganda nga baali balipulirwa abaddugavu oba Abaganda abaddugavu okwetime byabwe okwerooseza emwanyi okwesunsulira pamba nga musaazi atandika ebibiina ebyo ebya Uganda Farmers Union byonna byavaamu bibiina bya bufuzi kyazze tetulina bwe tukizzaayo wazira nkugira nti kati Abaganda tutandike ekibiina eky'Abaganda kyennyini eky'Abaganda bokka nga bannaffe kaakati ekibiina ekya IPC newankubadde nga muganda wange Bosa ye mwogezi w'ekibiina kya IPC naye Abaganda tulina okutandika ekibiina eky'Abaganda tuve mu byeddiini ebibiina ebyeddiini tebijja kututwala tutandike ekibiina nga ky'Abaganda nga bannaffe kaakati bwe mulaba ekibiina kya IPC kyabengulu ekibiina ekya NRM oba ekibiina kya UDM kyaba mu Western Abaganda bwe tutandike naffe ekibiina oba tunyweze ekibiina kyetunaaba tulaba oba TDP kya ddiini oba Conservative Party kya ddiini kwekuteta kwange
Bantyo webale nnyo akampuliriza webale ddala Nakabaale Boston mu America. Ssaabasajja Wangaale. Ssaabasajja Kabaka Wangaale oyo abadde Reverend Nakabaale Boston. Tumwebaza nnyo ebyafaayo ebibadde ebirungi. Kyakomekereza nakyo n'agamba nti Abaganda naffe tutandike ekibiina nga ky'Abaganda. Ate we yabadde atandika n'agamba ekyazze tetukyalina kyakikolera. Naye Reverend Nakabaale nga bw'ali mukkiriza mutya Katonda jja kumuwa ekyokulabirako kimu. Kyali kibaddewo era ng'akirabye ku mazima gaago g'oyimirirako. Era ge maanyi g'ofuna okusobola okuyimiriza ekyobulabe ekibatizze gy'oli. Ne bw'aba ng'akijjidde mu bubi nga basitaani bano abazze batufuga, nga batutemako emitwe, batemako ab'eŋŋanda zaffe emitwe. Amiini bwakeera enkeera ng'ebibiina byonna biweze. Era yafuga ebbanga eryasinga n'ery'Omuganda Profesa Yusuf Kironde Lule. Kironde yafuga ennaku 61. Amiini yafuga emyaka 8. Naye bwe tuliyimirira ku mazima gaffe, ensi yaffe tegenda kuddamu nga tetulina kye twekweseemu. Ebibiina by'obufuzi we biba tebituyambye. Mu lutalo lwe tutegeka bwe tulina okukolera entegeka entuufu, naye nga ebigambo byonna byalambuludde, ebigambo ebirungi ebituwadde ebyokusoma, atuwadde entandikwa, ebibiina gye byava, alambuludde bulungi ensonga ze. Sebo tukwebaza nnyo Reverend Nakabaale, ebigambo byababiwulidde bibaddemu ekyokuyiga ky'amaanyi. Sebo Buganda tebwaswaba, nawe baako nebyoyongereza ku bateesa babadde waggulu. Ssaabasajja Kabaka Wangaale akazindaalo kako. Awangaale nnyo oyo gwe njogerako n'enfuluma essanyu n'atasibwa muge. Abaganda bakatonda ababuuza laadiyo eno, tugenda mu maaso n'omulamwa gwaffe gwaleero gugamba nti ebibiina by'obufuzi biyambye eki Buganda. Gwe mulamwa gwaffe gwaleero. Reverend atuviidde ku ntono n'atula ebibiina by'obufuzi ng'egye byajjamu. Naye ng'ebibiina bino eby'obufuzi bo ku mutima ogw'Abaganda bo baabitandikawo kuyamba Buganda oba Abaganda kufuna kye twandingambye obwogerero. Bave mu bwabukomba box mu nsi yaabwe nga kulimu omuzungu amaze okumulya, ate n'ekyo makkati ng'omuyindi akiridde, ffe tusigala kuliira bisirinza. Kale nno ku mutima ogw'Abaganda bwe kyali. Naye ate bo gye baabikoppa ebibiina by'obufuzi Abaganda, bo gye baabikoppa bo bannyini byo bo baabireeta oba bo baali bakimanyi nti bizze kumalawo Buganda. Kati ffe bwe tutunuulira ku luuyi olw'abajjajjaffe bamusaazi bo tubeebaza. Era n'omulongo yatugambye nti eti yabigendamu nnyo, gye byasembera yali abivuddemu nga yeerimira mmere ye. Teyabigendamu kwa ye kubanga ebigendera byabyo byali bimaze okufa. Ye yali ayagala Buganda efune obwogolero, Buganda eve mu buwambe obw'okubeera nga tuli mu kibiina eky'abantu ab'omugigi ogwokusatu, ba third class. Kale nno nga twebuuza ekibuuzo nti
ebibiina byobufuzi biyambye ki Buganda? Mukulu yalambuludde nonkubadde nga teyamazeeyo n'atubuulira nti nno kewaayi musajja gyagenda Kabaka yekka teyatulaze yayambira wa Buganda. N'ebyafaayo twabiwulidde, naye yamaliriza nga alagamiranga egya Buganda nga terina weyambidde Buganda. Yajja mutima mulungi, naye byonna byonna gye bisembedde nga tewali kituyambye. Kati tubuuza nti tugende mu maaso n'ebibiina oba ebibiina tulabe bwe tubikola. Waliwo